Gibadde miranga nabiwoyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, ennyonyi erese omulambo gwe yali munnamateeka wa NUP Anthony Wameli bwetuuse ku kisaawe. Munnamateeka Anthony Wameli yafiira mu Amerika eyo gye buvuddeko gye yali amaze ebbanga ng'ajjanjabibwa. Abantu ab'enjawulo omugenzi bamwogeddeko ng'omuntu abadde ow'enjawulo era alwanirira ennyo ekitiibwa n'eddembe ly'obuntu. The body of our brother, a lawyer, a pastor, a comrade, a leader, Wameli Anthony Wameli. And we are very sad on behalf of the National Unity Platform. Honorable Comrade Wameli was the head of our legal team. And as you know, he has spent considerable time in the US getting treatment. Unfortunately, he couldn't make it. And the party has stood with him, both in life and in death. Nga farm tumufiiriddwa nnyo kubanga yabadde senior waffe, nze yanyingiza amateeka, nali nakola computer science, nena inspiringa nenyingira amateeka era abadde boss wange. Era ndoza mba mwetegeeza nnyo emisango egy'abasiraamu, mbadde ntambula nnyo naye ne bankwata akabaddi nga tuva okwolereza abasiraamu era yali ampoleza. So kyanaku nnyo nga lofa mutufiiriddwa boss waffe, tufiiriddwa omuntu abadde alwanira eddembe ly'abantu, tufiiriddwa omuntu abadde atugaidinga nga senior mu by'amateeka kubanga ffe abamu twakafuuka ba lawyers tuba tetunafuna experience eyo ate gyayiseemu. So Betty Namboze ono nga bwe balina omugenzi nga bagenza okufuna obujjanjabi ebweru akolekese nnyo gavumenti eya wano okulemerera okuzimba amalwaliro ag'amaanyi wano mu ggwanga ne badda mu kugula ebyokulwanyisa. Nga bwe nali e India nga sina muntu gwe manyi, abasawo tebamanyi luzungu, kwegamba obeerawo wenna emmere yayo togimanyi. Era Wameli mukwano gwange nkusabira, manyi wafunye ekintu ekisingayo okuluma eri omulwadde kwe kufiira ebweru. Buli muntu yenna yali yagadde okufiira mu ttaka bajjajjaffe lye batulwanirira ensi yaffe. You breathe your last at home. Ye muwaddanku nnyingi ono nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu kibiina kya NUP agamba nti bafiiriddwa nnyo omugenzi abadde alwanirira omuntu wa wansi ate ng'akikola ku bwereere. Kitunakuwaza nti Anthony Wameli newankubadde yagenda mulwadde naye twamusiibula mulamu ng'atambula. Kyannaku nti tuzze wano okumwaniriza nga twaniriza ate Anthony Wameli eyatuvudde ku maaso. Kinakuwaza naye tujasigala tuli banwevu kubanga Anthony Wameli byayimirirako gali mazima na bwenkanya. Yalwanyirira eddembe ly'obuntu, yalekulira ekifo kye mu kitongole ekiramuzi, najja eno ebweru mu private practice era ayimiriddewo okuwolereza Bannayuganda abasoomoozebwa. Anthony Wameli abadde alabibwa nnyo mu court martial okuwolereza Bannayuganda abasiviliani abantu ba bulijjo abadde batwalibwayo. Omufu wakutwalibwa ku kitebe kya NUP olunaku olwaleero bannakibiina n'abantu abamwagala bamulabeko ate oluvannyuma omulambo bwe gugibwe gutwalibwe mu maka ge e Gayaza. Anthony Wameli asuubirwa okuziikibwa ku Sande ewaabwe e Namisindwa.